Atenderezebwa agulumisibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka oyongeyo n'obulamu bw'oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima gakutuddemu alina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya ekizikiza era mu nnyindo yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano okukolera ggulu naye ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga oyambala ebirungo byo eby'obulongo bwo ebitudde mu ggulu osobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa bazadde baffe mu mwomwenda mwe batudde bawanga bituukiridde mu ngeri eno wawangibwa ng'otuukiridde era oli mwana wa Katonda omulamu omutukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima yeggwe bulamu era nga buli kinnoomu ku ffe bwetyo bwe tuli ffenna twenkana tewaliiwo atusinga tewaliiwo gw'osinga ffenna tuli baana banda emu era nga ffenna tuzze tukyusa engoye ez'enjawulo mu lugendo lwaffe sobole okubeera nga tujjukira amazima gano era amazima gano gatufuule ab'eddembe abaagalwa nga nnuŋŋamisibwa omwoyo wange omutukuvu nayagadde okubeera nga njogera ku bibala ebya okukola ekyombo nga emabega awo nasabako baganda baffe ab'enjawulo abazze bakola ekyombo basobole okubeera nga bawa obujulizi eri bye batuuse kubanga nze obujulizi bwange buli kiseera mbadde mbubawa okuva we natandika obuweereza bwange naye n'abalala basobole okubeera nga bavaayo era mulaba nti waliwo emisomo gye nateekayo egy'abakatonda ab'enjawulo abazze bayita mu lugendo lwabwe nga bakola ekyombo ne practice ez'enjawulo n'okuwuliriza abasomesa ab'enjawulo abaagalwa temubeera na musomesa omu era nga Katonda munaffe we yatugamba kituufu era nze nkibagamba mubeere muwuliriza abasomesa ab'enjawulo nange mpuliriza newankubadde nnyinza okubeera nga sijja kugamba nti nno kino ky'osomeseza kifo nja kwebaza nja kulondamu justi ebyo ebinnyamba oba ebinnyambye mu musomo gwo ebisigadde mbikulekere era bangi mbawuliriza naye sisobola kukomentinga kugamba nti kino ky'osomeseza kifo kino okujjako mpozi ngoze neebuuzaako naye wabeerawo era kyembeera ngizeemu mukitegera weewaawo so y'ensonga eyo lwaki nsaba n'abo mwenna abasobodde okubeera abatannaba kubeera nga batuwa obujulizi abazze bakola ekyombo mutuwe obujulizi mu recording naye mu recording audio emu nsobole okubeera nga ngisharinga ku YouTube temu recordinga butonotono naye mu recording audio emu nsobole okubeera nga eyambako abalala naddala abatandika basobole okubeera nga bayambibwa mu kuteeka amaanyi n'okuzuukuka eri olugendo lwabwe weewaawo so njagala olwaleero kubeera nga njogera ku bibala biki migaso ki gy'ofuna mu kukola ekyombo ngenda kusookera ku bassenkulu oba bajjajja b'abaana kubanga mu lubaale be babeera bakama baffe naye tufunye obuzibu ffe nga abasomesa nti bakama baffe bano tebayagala kuwuliriza muntu yenna
okujjako bo be balowooza nti be bamanyi buli kintu kyonna. Mu ngeri eno basigalidde mu kubeera nga bazuula akatiba akabakola n'okubeera nga batereeza ensi yaabwe. Mukitegera? Ekisooka mu byonna, gwe jjajja w'abaana era ssenkulu, kituufu otuddemu amaanyi ag'abakulu era nga oli ntebe y'abakulu, naye tekitegeeza nti togenda kuzannya lubimbi lwo, togenda kubeera nga ozannya obulamu bwo obwa bulijjo n'okuyita mu bigezo. Okitegeera mukwano? Ekitegeeza nti oyina okuyiga engeri gye balongoosaamu emibiri gyo omusanvu. Oyina okutegeera engeri gye bayozaamu obukulenge bwo. Kubanga buli kintu kyonna kikolebwa bino, kikolebwa omubiri gwo, kikolebwa obukulenge bwo. Oba okitegeera? Omubiri gwo ogw'obwamukasa mwe mutudde empuliraazo eziva mu mpulirizo. Kitegeera? Ezo zozze obadde nazo mu bulamu bwo obw'emabega bwonna. Omubiri gwo ogw'obwamusoke mwe mutudde ebirowoozo byo byozze olowooza mu lugendo lwo lwonna, si luno lwokka naye n'olw'emabega lwonna. Kitegeera? So, mu mibiri gino mulimu ebyetaagisa okubeera nga bitereezebwa. Kubanga ojja amayengo mu mibiri egyo ne bisobola okubeera nga gifuga ate obulamu obwakaakati. Kubanga olunaku lw'ozaalibwa buli kintu kyonna eky'emabega kikufukibwamu. Era wano we wava endwadde. Ate nga amazima bassenkulu ne bajjajja baffe mwandibadde nga temukyalina ndwadde. Naye kubanga olubimbi yemmwe muyina okulukola ki? Okululima, muyina okuyiga engeri gye munaazaamu emibiri gino, newankubadde muli ntebe y'abakulu. Kibayamba okusobola okubeera nga mujjamu endwadde n'okugjamu amayengo gonna agatali gwa kwagala. Mukitegera? Ekirala ekikulu ku kyo nga tetunaba kugenda ku bukulenge, buli w'oyimusa amayengo go obeera tokyasobola kubeera nga otuulwako amaanyi agannakyeyitize, amaanyi ag'emyoyo egiri wansi w'amayengo agabeera gakutuddeko. Kitegera? Kino abantu tebakimanyi, oba abasamize abangi tebakimanyi nti ejjembe limu liba litudde mu bwa Alpha ne Omega. Buba litudde mu kizikiza ne mu kitangaala. Kati buli w'osanga ng'amayengo go gali wansi, otandika okubeera nga attractinga amayengo ge gamu ag'ejjembe okubeera nga lijja likutuuleko. Mukitegera? Oba oli omusambu okubeera nga likutuulako, weekukusanga ng'oli mukambwe nayo ligenda kubeera kambwe. Kitegera? Buli w'otayiga kufuga busungu bwo, kubanga bino byonna biva mu kuyoza obukulenge, era n'ejjembe n'omusambwa n'omuzimu gugenda kubeera nga bajjira mu tuuni y'emu. Singa ffenna abasamize naddala bajjajja b'abaana tukola ekyombo kyammwe ne musobola okubeera nga muyimusa amayengo gano, ekitegeeza nti emyoyo gyonna egy'ekizikiza gibeera tekyasobola kubeera nga gifuula entebe omibiri gyammwe. Ekitegeeza nti mubeera musobola ku attractinga myoyo gyokka egyetudde mu mitendera egya waggulu, kubanga tuyina obwakatonda bwaffe bulinganga like FM. So buli wo saama yengogo
n'obeera nga otambulira mu mayengo aga wansi ekitegeeza bw'oyita namuzinda ogenda kuyita namuzinda wa atudde mu mayengo aga wansi. Naye ate w'oyambusa amayengo g'ogenda kuyita namuzinda atudde mu mayengo aga waggulu. Ebyo byonna bigezo byaffe nga ffe. Era nammwe bajjajja b'abaana muyina okubeera nga muyiga embeera eno y'ensonga lwaki mulaba nga ebigezo bijja n'omwoyo ogumu ne gujja ne gukwogererako ate jjajjaawo najja nakugamba nze sinaakugambako ekintu ekyo. Lwaki? Nti omulongo oba emyoyo egy'ekizikiza gisobola okujja ne gyetuuma erinnya lye limu. N'okola ekintu ekyo mpozzi ng'akukozesezza ekyo si oli omutuufu. Lwaki? Nti okkiriza entebe yo okubeera nga etuulibwako ng'otuddeko amayengo aga wansi. Mukitegeera bakama baffe? Yensonga lwaki mwetaagisa nnyo okubeera nga mukola ekyombo. Kino kiba kibayamba nnyo okubeera nga musika emyoyo egiri mu range rhythm y'emu nammwe. Temulaba nti nno tugenda kutereeza obuwangwa. Ekirala, buli w'onaayoza obukulenge bwo otandika okubeera nga okusalawo okwo kubeera kwa bwerufu. Wejja onaaza obusungu okuva mu ndaayo. Kitegera? Otandika okubeera nga oyiga okuwuliriza bajjajjaabo. Lwaki? Nti oyiza okutandika okubeera nga odda mu busirifu. Mu busirifu nga toyina birowoozo n'otandika okubeera nga otuninga n'emyoyo egitudde mu kitangaala. Ekitegeeza nti buli wokka mu mayengo osobola n'okutuninga ne mu mayengo egitudde mu kizikiza gwe n'ogoberera bugoberezi kubanga owulidde omwoyo oguyogera gw'otawulira. Naye nga gusinzidde nti gwe kennyini ye gwa attractinze embeera eyo. Tegera? Buli w'okola ekyombo kyo nga jjajja w'abaana otandika okubeera nga otambuza lubaalewo mu kitangaala n'abeera nga takyakola bintu bya kizikiza. Mukitegera? Era kyova olaba nti nno lubaale oyo w'ekitangaala w'abeera azze nga naawe kennyini oyimusizza akugamba buli kintu kyonna oyina omumubuuza si ye gwamutegeerera. Kitegera? Tasalira, talumya balala, taloga, kubanga ffenna tuli baana be. Naye abasamize mwalema okuyawula wakati wa lubaale ow'ekitanga n'ow'ekizikiza ne mutamanya nti n'Abayiluminaati bennyini bayina kiwanuka. Atudde mu kizikiza y'ensonga lwaki tuyina enjuba enzirugavu. Bino byonna bigezo byaffe. Bo bali basomesa gy'oyagala gyakuvugira. Buli w'osalawo okubeera ng'ossa amayengo go naye agenda kubeera ng'ajjira mu mayengo ge gamu agakutuddeko. Okitegera? Buli w'okola ekyombo n'oyoza obukulenge bwo kiba kitegeeza nti nno ogenda kwejjamu embeera ezandikuleetedde okubeera ng'osalawo bubi nga jjajja w'abaana. Obeera n'okwagala okutaliiko obukwakkulizo. N'osobola okubeera nga tokozesa maanyi g'abajjajja bo bubi kubeera nga olumya abalala. Kubanga bajjajja b'abaana mutuuka ekiseera ne mutandika okubeera nga mukozesa amaanyi mu ngeri embi nga temumanyi nti nno nakyo kigezo. N'obeera nga tokyayagala kubeera ng'ogambwako. Ne weerabira nti nno naawe oyina ebigezo eby'obwana bw'obuntu kituufu. Naye sooka ofumitirize ogambe naye omuntu ono kubanga enseera ekwagala y'ekugwa ku ki? Kubbwa.
naye ate ng'omusomesa asinga mu basomesa wonna ye mwoyo omutukuvu gw'olina okubeera nga otaapinga in ng'oyingira mu mutima gwo n'ofuna akadde ak'okusirikako n'osobola okubeera ng'omuwuliriza. Kiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera ng'okola lubaale ku lw'obulungi bwa buli bonna abatudde mu kika ne ku sseŋŋendo yonna. Buli w'okola ekyombo kyo ng'okitambuliza mu kwagala era ng'okitambuliza mu mayengo aga waggulu, ogenda kubeera nga ggwe ssenkulu osabira ggwe n'okusabira ekika kyo n'okusabira ebika byonna n'okusabira obwakatonda bwonna. Buli kitonde kyonna okiteeka mu ssaala yo, kubanga tutambulira mu bumu. Otandika n'okubeera n'okwagala okutaliiko obukwakkulizo, wejjamu obusungu, wejjamu embeera yonna ekuleetera embeera eswaza bajjajjaabo. Kitegera bangi baweebwa obuyinza ne mutandika okubeera nga mukozesa obuyinza obwo okubeera nga mwebaka ku bannammwe, kubanga mulina amaanyi bati mutiibwa. Nejjukira ate okutya mayengo ga kizikiza. Mwawule okutya n'okuteeka ekitiibwa. Emyoyo tulina giwa kitiibwa, tetulina gitya, kubanga buli w'ogamba nti tya jjajjaawo kiba kitegeeza nti oba osika mayengo ga kizikiza. Weekitiibwa jjajjaawo, weekitiibwa emyoyo, weekitiibwa buli muntu yonna, weekitiibwa buli kitonde kyonna, kubanga jjajjaawo abeera ggwe era abeera mukwano gwo. Y'ensonga lwaki mu bubaka ebiseera ebisinga obungi babalaga mukwano gwo, ayitira mu mukwano gwo nga mukwano gwo akugamba kino bwe kino bwe kiti, yabeera jjajjaawo. So toyina mutya, oyina muwa kitiibwa. Mukitegera? So bajjajja b'abaana we munaakola okubeera nga mufuna akadde ne mukola ekyombo ne muva mu malala ag'okugamba nti simanyi buno tebwali buwangwa bwaffe, ky'ensonga lwaki mbagamba ne mbabuuza obukulenge bwe twayimbanga ng'obukulenge maama yatuwa obukulenge 7 lulimi lujapa dola lukyayina. Lwaki tukuza okutuuka mu kaseera kano nga tebayogerangako nti obukulenge ze zimu ne chocolate? Ekitegeeza twali tubiyina, twabyejjamu bwejjane, kati ne tuddamu ne tuzaayo ne tulowooza nti byaliwo. Ekitegeeza nti nno n'ebyombo bino bye mbagamba okubeera nga mukola si science, bitudde mu buwangwa bwaffe. Twejjemu okubooloreragana okulowooza nti nno nti obuwangwa bw'abali bulala, naye ate nga bino ogattaganya n'ogattaganya kyekiyamba okubeera nga ozimba ensi yo. Kubanga teebereza bw'obeera ng'olina knowledge eya Buganda yonna n'obeera ne knowledge ezimba ey'ebirowoozo byo byokka, kubanga kati ebirowoozo toyina kintu kyonna kye weetaaga, just kuyiga owuliriza otya omwoyo wo, oyingiza otya amayengo okuva mu bulongo bwo okubeera nga buyingira omubiri gwo. Kibi ekirya ku ekyo. Era nakyo ogambe nti nno ebirowoozo byo nabyo olina kubeera nga buwangwa bwateekebwawo nti ffumu. Nedda birowoozo byo oyinza okubeera nga obivuga, oyinza okubeera nga obijjamu. Entalo ezo ezikuleetera okubeera nga oboyiringa, kubanga olutalo nga terunawa kutandika osooka ggwe kennyini lusooka kutandikira mu ndaayo. Okuva awo ne lusobola okubeera nga luleeta olutalo wabweru. Eyandibadde agenda mu bukkakkamu n'osanga ng'ogenze n'olwana. Okukola ekyombo kikuyamba okubeera nga obeera omuweereza eri abalala. Ekyo nkyogeddeko. Kitegera? Otandika okubeera nga omutima gwo gubeeramu ekitangaala. Weefuga. Omanya obunafu bwo n'osobola okubeera nga obwonya. Kubanga ffenna tuli ku lugendo. Okitegeera mukwano?
era kiba kitegeeza nti nno n'abantu b'otembeeta kubanga otudde mu kitangaala n'abantu b'ozaala mu lubaale wabeera nga bajjajjawo bakukkiriza okwasizeeko ku balala nabo bagenda kubeera nga obasikirayo amaanyi ge gamu agakutuddeko ate nabo bwe babeera nga nabo bayituddeko amayengo ge gamu aga waggulu ekitegeeza nti bagenda kubeera nga emyoyo gya nakyeyitize tegibajjaako mukiraba nti nno ffenna twetaagisa ffenna okubeera nga tukola ekyombo kino ate ekisinga mu byonna n'osobola okubeera nga jjajja w'abaana naawe oyimusibwa nodda ku mutendera oguddako kitegera ogw'okuva mu nsi ey'okufa n'oyambala omubiri ogutafa bino byonna olina kubikolera mu mubiri tolowooza nti mukoleera simanyi kumala kufa then babawe awards nedda awards zitudde mu mubiri gwammwe ebirabo byalina bituweera wano ne test bazituweera wano mukitegera so bajjajja b'abaana mufumiitirize kino ekintu si kya ssente kino ekintu tetuweetaaga nti nno weetaaga ssente oba kiweetaaga just data kitabo peeni kuwandiika otandika okubeera ng'ofunayo obudde otandika okubeera ng'okikola okitegera kino kijja kuyamba okubeera nga wejjamu emize gyonna egyandivubaganyizza ate bajjajjaabo otandika okubeera nga weefuga mu ngeri zonna naddala embeera ez'ekintu ekikulu kubanga kino kituzizza nnyo emabega nga mmwe bajjajja b'abaana mukitegera so kino wembeera nga mukkiriza ne mwejjamu amalala ag'okulowooza nti muyina kubeera nga mukola by'Abaganda byokka ne mutamanya nti nno Abaganda baafunanga akadde ne basirikako Abaganda baafunanga akadde ne bayoza obukulenge Abaganda baateekangako enjuba yaabwe naye kati mwerabira nti nno twalinga tukikola Abaganda twalinga tuterepotinga omuntu ng'asobola okwedividingamu emirundi 3-4 bajjajja b'abaana kati mukikola lwaki nti temunnaba kwezuula temunnaba kuzuula ability ya mwoyo buli wonaakola ekyombo n'ate n'abakulu ne balaba nga okola ki bajja kubeera nga bakuyongera okubeera nga bakusomesa ate naawe otusomese ffe bazzukulu bo otandika okubeera ng'otegeera n'okutegeera nti obubaka bwe babeera bakuwadde ng'abakulu tebubeera bubwo obubeera bwa buli kinnoomu oleme okubeera ng'otuulira ku bubaka naye omanye nti nno buli kintu kyonna kibeera kya myoyo gyonna gwe just babeera bakuyisiizizzaako bubaka n'ofuuka world server mutegeera bajjajja b'abaana so buli wonaakola ekyombo kino nammwe yennyini abakola ki abayina empewo ez'ekizikiza buli wonaakola ekyombo ez'ekizikiza zigenda kukuvaako at least oddemu oluke bupya naye at least nga oluka ekintu ekituufu ekitudde mu kitangaala kyogenda okubeera nga okola ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu kika naawe gge kennyini osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi ekitegera so ntandise ne bajjajja b'abaana naye naffe ng'abasamize ebintu ebyenjogedde waggulu ku bajjajja baffe abatuulwako era naffe bitukwatako kubanga buli w'oyonja obukulenge bwo otandika okubeera nga oweefuga ofuuka mukama w'obulamu bwo otandika okubeera nga osalawo byonna by'osalawo nga tokozesa mutwe naye oyingira mangu mu mutima n'obeera bumu wamu n'omutukuvu akutuddemu n'akuyamba okubeera nga osalirawo mu mutima tosalirawo mu ttumbiizi kitegera kikuyamba okubeera nga obeera bumu wamu n'omulongo wo
kikuyamba okubeera nga owa ekitiibwa buli mwoyo gwonna okubeera nga gutambulira mu kye basazeewo n'otalowooza nti yeggwe alina okubeera nga asalawo mu bulamu. Buli omu alina olugendo. Buli mwoyo gwonna bwe kyabeera asazeewo muwe eddembe lye akikole nga ye bw'abeera ayagala. Ne waabeera mwana wo alina olugendo lwe yajja nalwo. Kitegera buli w'otambulira oba buli w'okola ekyombo kino kigenda kukuyamba okubeera nga ofuna obusirifu mu ndaayo n'otambulira mu kadde akaakakati. Kino kireetedde abantu abamu okulowooza nti okwerabira nga okola ekyombo kino nga w'otambula mu madaala ag'omwoyo wo nti bubeera bulwadde. Nedda, omwoyo omutukuvu abeera akuyamba okubeera nga olinnya mu kadde akaakakati n'obeera nga totambulira mu biro eby'emabega n'eby'omu maaso. Ekitegeeza nti wejja mu stress. Kyonna kibeera kizza eri obulamu bwo ogamba ekimala. Y'ensonga lwaki nabagamba nti omuntu asobola okubeera nga mwavu naye ng'alina eddembe. Kubanga talina birowoozo bye weeteekamu n'alya ki n'akola ki, gwe omutukuvu akuliko yali akusuuzizaako enjala. Kati ezo stress zennyini ze weeteekamu ze zikuŋŋaana mu mibiri gyaffe yennyini ne zireeta endwadde. Sigira gwe naawe ng'omusamize otandika okubeera ng'ofuna obwerufu nti okusaba tosabira famire yo yokka naye osabira buli kitonde kyonna. Katugambe nti ogenza okukola, sabira gwe kennyini omulimu gwo n'osabire na bonna abagenza okubeera nga bakola mu mirimu. Okiraba nti nno kiba kizzaawo enkolagana ey'obumu ey'obuweereza eri ffenna. Ng'omusamize olina okubeera nga w'oba osaba osabira buli kinnoomu. Saba ggwe na buli kitonde kyonna ekitudde ku ssennyina na ttimba. Oba osaba eddembe, leka eddembe libugaane eri ggwe na buli kitonde kyonna ekitudde ku ssennyina na ttimba, kubanga tuli omu. Kitegera ng'omusamize buli w'okola ekyombo kino n'obeera bumu wamu n'omutukuvu akutuddemu, okusalawo okwo kubeera bumu wamu n'omulongo wo. Ekitegeeza nti ogenda kubeera nga tosayirawo mu mulongo wo w'ekitambo naye ojja kusayirawo mu mwoyo wo omutukuvu. Kitegera ng'omusamize ojja kubeera endabirwamu ennungi eri abaana bo ne famire yo n'abakwetoolodde nti emize gye wandikoze oba egy'emabega gigwa. Eyali akomangawo ekiro ssaawa 9 otandika okubeera nga obeera ne ssengawo omutima, owuliriza omulongo wo n'otandika okubeera nga okola principles ezikufuga. Nze siyagala kubeera nga ntambula busukka wa ssaawa 2 ez'ekiro. Naawe kennyini otandika okubeera nga okola principles ze ezikufuga. Abadde omutamiivu n'osobola okubeera nga oguleka mpola. Oyinza obutatandika na kukola ki, naye abadde anywa kuleeti nodda ku haafu nodda ku 3 nodda ku paka w'omala n'okola ki n'ova nga gwe kennyini okisazeewo. Kitegera ekirala ng'omusamize buli w'okola ekyombo kyo n'oyimusa amaanyi go n'oyambala amaanyi g'obulongo bwo kikuyamba okubeera nga ow'ekitiibwa abaana bo n'owuliriza biki ebyetaagisa okubeera nga biwonyezebwa eri olugendo lwabwe, ate n'otabakaka kiki kye balina kubeera nga bakola, naye n'obayambako kubeera nga obateekateeka paka we banajjukira olugendo lwabwe ne babeera wamu n'omutukuvu abatuddemu anaababulira kiki ekyokukola. Si kubeera nti gwe kuba gwe oli dokita nti famire yo yonna erina kubeera baddokita. Nedda, buli omu alina olugimbi lwe. Naye w'obeera ng'omwana omuteeseteese n'omanya nti no guno mwoyo, ate nga guyinza n'okubeera nga lifetime eyaggwa ye yali taata wange, muwadde ntya akakisa okubeera nga muteekateeka n'agoberera omutima gwe.
n'agamba taata nze njagala kino gwe n'omuyamba buyambi kubeera nga omuteekateeka kubeera nga atambulira ku ekyo ky'ayagala. Buli wookola omubiri gwo, buli wookola manya ekyombo kyo n'otereeza obukulenge bwo n'okola practice ez'enjawulo buli lunaku otuuka ku level ey'okubeera nga endwadde tezikyasobola kubeera nga zijja eri omubiri gwo. Kitegeeza nti nno otaasizza ku buuma bwandigenze mu malwaliro. Kitegera obeera weetaasiza omubiri gwo gutandika okubeera nga guva mu zones ezirwala. Kitegera era otuuka ne extent ey'okubeera nga ne weebabeera bakuwadde obutwa ne woobulya obubeera tokola kikubanga amayengo gabeera tegakyakolaganawo, amayenga obutafaali bwo obubeera butuddemu nga tebukyasobola kubeera nga bulumbibwa obutwa obwo, oba n'omutukuvu akubaddemu akutuddemu n'abeera ng'akuwa sigino mu mpulira nti ekintu ekyo si kituufu oba olugendo luno tolukola ki tolugendamu, kubanga otandise okubeera nga ofuna obumu wamu n'omutukuvu wo akutuddemu Katonda wo. Kitegera ekirala wejjamu okwetimaya n'otegeera nti eggwe Katonda w'olugendo lwo n'olinnya mu bwannaggwano bwo n'olekerawo okulowooza nti oli mutono, n'otegeera nti ffenna tuli myoyo egyenkana kubanga omutukuvu akutuddemu akikulaga. Kitegera mukitegera gwe ng'omusamize wookera ku makya n'ofuuka omukulembeze kubanga osobodde okubeera nga weefuga era n'ozuula nti amaanyi gali mu kwefuga olekeraawo okubeera nga ofuga abalala. Ekitegeeza nti obukulembeze bwo bugenda kubeera si bwa kusibira mu bbwa, bugenda kubeera si bwa mululu, naye ogenda kubeera omukulembeze ku lw'obulungi bwa buli kitonde kyonna. Kubanga oyinza okwefuga, omululu tegukyasobola kukuwamba, enge tekyasobola kukuwamba, effutwa tekyasobola kukuwamba, ebirowoozo ebibi ebyandikuleetedde okubeera nga bikugamba nti oyo ayinza okutwala obukulembeze bwange katumutte katukolewo sikwadi enaanyigaawo bonna be balaba abagezi, olengera nti bikuvaamu kubanga omanya nti okufa tekuliyo oba se naye ogenda bisasulira. Oyiga obuvunaanyizibwa nti buli kintu kyonna ky'osiga okikola ki okikungula. Ensonga lwaki nabagamba nti bapulezidenti abasinga obungi abavaako akomezebwawo nga mulalu okumala ebbanga eriwera, bamukubidde obugombe emyaka 3-4 naye n'akomawo mu mibiri egy'enjawulo emyaka 3 ng'alya kasasiro. Kati oba ofunyemu ki? Kitegera wejjamu okulamula n'otandika okubeera ng'ebintu obiraba bulabi, n'ofuna obwerufu ne kye tuyita obulamuzi obutukuvu, n'obeera nga olamula ekintu mu mazima gaakyo si kubanga nti omuntu omumanyi, nga ne waabeera mwana wo ne waabeera taata wo ng'akoze ekikyamu omugamba nga yeggwe mulamuzi, katugambe oli mukulembeze oba oli looya oba oli jjaaji, nga olamula bituufu si lwakuba nti nno omanyi oba waliwo omuntu akuwadde enguzi. Ekyo kyonna kiva mu mayengo go ag'okubeera bumu wamu n'omutukuvu akutuddemu. Okitegera kino ekisinga mu byonna kikuyamba n'okubeera nga ojjawo amabanja ag'obululumu obw'emabega otya. Mu kukola ekyombo kino waliwo akatundutundu we tutuuka n'okoola mukama waffe jjajja Namuzinda buli lunaku n'osaba ekisonyiwo, ku bulamu buno bw'olimu, n'osaba ekisonyiwo ku bulamu obw'emabega, n'osaba ekisonyiwo ku lwabo bonna b'olumizza,
mu lugendo lwa Katonda bo naawe n'osonyiwawo bonna b'olumiza mu lugendo lwa Katonda bo ate naawe ne weesonyiwa kubanga waliwo emizimu gyo gy'osobya waliwo we weesobeze emabega ekitegeeza nti nno oba oggyeewo amabanja gwe wandibadde okola kimukola process eyo osobola okusisinkana omwoyo mu lifetime ey'emabega gwe wakola ekikyamu naye kubanga okola practice eyo buli lunaku asobola okukusonyiwa amabanja gwe wandibadde omusasula katugambe oba wamuloga mu lifetime eyaggwa nga ne kakati alina okukuloga kubanga buli kiseera okiddiŋŋana nsaba kisonyiwo kula ebyo byonna bye nakola nsaba ekisonyiwo nange ensonyiwawo bonna okiraba awo omwoyo guli nagwo gusobola okukusonyiwa olengera nti nno eyandibadde akukola okusasula ebbanja lye akusonyiye ne kiggweeraawo kisigera ate ofuna n'embala ey'okusonyiwa n'okwesonyiwa n'oleka ebintu n'osobola okubeera ng'otambulira mu lugendo lwo kubanga ebyo ebintu eby'obutasonyiwa bye bikuleetera okubeera nga okomawo mu nsi eza wansi ekirala ne wejjako detachments ebintu ebyo ebyokugamba ebyokulowooza nti ebintu simanyi sente simanyi famire wotabadde naawe tosobola kubeerawo jjukira wajja bw'omu buli woobeera wamu n'omutukuvu wo n'oyimusa amayengo go kikuyamba okubeera nga otegeera nti oli Katonda omu era kye bayita osinza Katonda era omwagaliranga ddala yeggwe kyova olaba nti wooba oyingira oluggi oluddako ku nsi eddako bakuteerako abo b'oyagala ennyo balabe onaasalawo okusigala oba osalawo n'osinza Katonda omu nga yeggwe kitegera ate ekisinga mu byonna eri ffenna abasamize kwe kisobola okubeera nga tutuukiriza omulimu gwaffe gwatuleeta wano ogw'amayimusibwa gaffe ate n'esseŋŋendo maama Natimba waffe wamu n'ebitonde byonna ebikutuddemu kubanga oba ossa amayengo oba okwatizaako bakatonda abalala oba owonya abalala oba okola ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga otereeza ensi tebagitereereza wabweru ensi bagitereeza na kwetereeza buli we weetereeza motherboard yo etereeza motherboards endala ekitegeeza tereeza ggwe ebisigadde obirekera omutukuvu n'amayengo gazannye omuzannyo gw'okutereeza bali abalala ensi bwe batyo we bagiruka mukitegera weewaawo waliwo ebibala bingi bye tujja mu kyombo kino bye njagadde okubeera nga mbagambako kyabwereere weetaaga budde bwo weetaaga kufuna kyombo kino kiwandiika wansi n'otandika okubeera nga okikola omulundi gumu buli lunaku nga wookola ne practice endala gumu buli lunaku osobola okufisaayo eddakiika 4 ku ddakiika 5 oba essaawa nnamba n'osobola okubeera nga owa akadde ensi ey'omwoyo ojja kulaba nga bintu bingi nnyo bijja kugwa ate ne jjajjaawo katugambe gwanoonya jjajjaawo ajja kubeera nga akwesiga mu bwangu kubanga oba otukuza omwoyo w'ensi obeera ogitukuza mu kugitukuza obeera tokyasobola kukola nsobi ze wandikoze emabega obeera tokyasobola kubeera nga oteeka musaayi eri lubaale wa bajjajjaabo oba tosobola kubeera ng'okola ebintu eby'omululu ebyokubeera nga ogula amayembe aga kifaalu n'ogateeka mu bujjajjaabo kubanga obeera otegedde nti byonna bulimba byonna kwebuzaabuza n'otwala obuvunaanyizibwa bwo n'osobola okubeera ng'olinnya mu ddemeezi lyo eri n'owona ebintu ebyakatemba ebyokubeera nga buli kiseera tubeera mu kuzaalibwa kufa kuzaalibwa kufa n'oyambala omubiri ogutafa muwulidde muganda waffe omukama Adami wagambye nti asoba omutwalo gumu mu 12,000 egy'emyaka naye nga balina emibiri gyegimu naffe ekitegeeza nti naffe kisoboka mukitegera
waliwo bakabaka be nasomako nga baafuga emitwalo 45 baali bakabaka 3 bokka, naye nga baafuga emyaka emitwalo 45 abakabaka 3. So ke kaseera tusobole okubeera nga tuzimbulukusa entegeera yaffe n'endaba yaffe y'ebintu, kubanga kyokkiririzaamu kyotonda. Wokkiririza mu kufa era ogenda kusigala mu sayike ey'okufa, wokkiririza mu bulamu obutaggwaawo era ogenda kutonda kyekimu. So entegeera yo yeefuga ensi yo. Kitegera muwulirize abasomesa ab'enjawulo, temukoma ku kyombo kyokka, naye muwulirize emisomo egy'enjawulo, muwulirize abasomesa ab'enjawulo, musengejje, muyige okusengejja n'okukozesa ssenga w'omutima gwammwe okukuŋŋunta ebyo ebituufu n'ebitali bituufu. It's part of your exam. Tolowooza nti buli kintu kyonna ky'ogenda okubeera ng'owuliriza ogenda kubuuza mulongo waswa. Nedda. Naawe olina okutandika okubeera nga oyiga okuwuliriza omutima gwo n'ogamba naye mulongo kino kituufu, n'otandika okubeera nga osirika omuwuliriza, era ajja mu mpulira ajja kukulaga nti ekyo si kituufu. Newe kubeera kusomesa kwange njogedde ku kintu ekitali kituufu, era ajja kukugamba kubanga ye musomesa omusukkulumu. So ke kaseera tusobole okubeera nga tuzuukusa amaanyi gaffe, tweddiza obuyinza bwaffe nga bakatonda abeetengeredde. Bibala bingi ebiri mu nkola eno ababadde balagikola nga muyina embeera ey'okugamba nti obusibwanga bwaffe si biki. Okay, abatambuza obuwangwa, lwaki tukyayina emberebezi, lwaki tukyayina entalo? Mukitegera lwaki nti amaanyi ag'obumu gatudde mu nda yaffe, ogazzaawo kubeera nga otereeza ebyo byonna eby'emabega, n'otereeza obulongo bwo, n'obeera bumu wamu n'omulongo wo, n'oyoza ekitambo kyo, n'okitukuza, n'osobola okubeera nga okiwambaatira n'otakirwanyisa, n'obeera bumu wamu n'empulira zo oba empulizo zo, n'osobola okubeera nga otegeera nti amazima nyina akasunguyira, naye kati nkikoze ntya, n'oyoza obukulenge, n'oyoza emibiri gyo. Mu ebyo byonna woobikola ogenda okusanga nga ebintu bye walina emabega amwagala tebikyaliyo. Ffe ng'ab'embogo tuyina entondo, tuyina busunguyire ebyo. Naye nze ng'omulongo waswa we nakola ekyombo ne ntandika okubeera nga nkola ki, ebyo n'ebyo byonna byanvaako. Kitegera kyenkola kubeera nga mpa kitiibwa buli mutonzi yenna, kubanga neewala nnyo okubeera nga nkola obululume eri omutonzi omulala, kubanga naye Katonda yeetengeredde okubeera nga yeesayirawo. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Weewaawo.